abasoga kodeyo bana mwena musagambe tulini Kyabazinga. TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Fe oluusi muzeeyi wange yaŋŋamba nti oluusi tetumanyi kye tulina ffe ng'abakulembeze ab'ennono n'abalala bonna bakwatibwako nga si byabwe ya bufuzi kubanga obufuzi bwe bwajja buli mwasikaza wuwe so nga kino kya nnono kirina okwebuuzibwa naffe abalangira tutuula balina okwebuuza omusoga agamba ki omusogo w'obuwanga n'ennono agamba atya ani alina okuddawo ekyo ne kikolebwa ne bali tubaagala kubeera tugenda fugira wamu ngera kati bwe kiri nti kipuuli ffe tunaamala okuleeta owaffe ne tumubanjulira banaagenda mu gazeeti zaabwe ne bagazeetinga nale tebagenda kukola kiri contrary na musoga kye tugamba. Mbalamusizza era ne mbaaniza mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri omulangira oba muyite Prince Oboda Kiregeya ng'atunnyonnyola ebizibu ebiri mu Bwakyabazinga bwa Busoga. Yatunnyonnyola mu kitundu ekisooka Obwakyabazinga n'enfuga yajja etya. Kati tugenda okutunuulira ebizibu ebiriwo byatandikirawa, bivaawa, lwaki biriwo, ate biggwaawo bitya. Ku mulundi guno nga situnnaba kutandika kansooka ate mbabuulire. Twandikoze Contractors and General Suppliers Uganda Limited. Beba contractors abazze okugondeza biwali olowooza nti bizibu babifuule ebyangu ddala. Bakunoonyeza okukuguza ebibanja n'ettaka eggimu kw'osobola okulima oba kw'osobola okukolera pulojekiti yonna gye waalyagadde ku bbeeyi esinga obulungi mu by'ettaka ate ng'ettaka lyabwe teririiko nkaayana. Basimba ebibira naddala ebibira bya kalitunsi n'emiti gya pine era nga gino gyennyini be bagikunoonyeza emiti ne bakusimbira ekibira ekiwedde emirimu. Bapunta ettaka n'oggulawo ensalosalo zaalyo n'osobola okumanya gye litandikira mpaka gye likoma. Basima amazzi g'omu ttaka ne bagasembeza n'owona bbiiru z'amazzi ezo ezitatadde ate ng'era balina hardware ejjudde ebintu. Bakuguza ebintu byonna ebya hardware ne babikuleetera nga kw'otadde okuva ku mataffaali n'omusenyu n'obuntu bw'olowooza nti butono nnyo babulina era basobola okubanga babukuguza. Kuba ku nnamba z'amasimu ago ze zaatwandikoze Contractors and General Suppliers Uganda Limited tojja kwejjusa. Nateera mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri omulangira yatunnyonnyola ebyafaayo bya Busoga mu kitundu kiri ekyasooka. Kyali kibedde kizibu nnyo okutegeera enfuga n'enkulembera n'obuyinza bwe bwali butambula. Kale nategeera Obusoga bwe bwetondawo kati ate nga nze mu kitundu ekirala. Omulangira wannyonnyola Obusoga bwe bwajja bubeerawo n'ekituusa leadership okuva ku muzungu okumuganda bwe yagendayo mpaka ku Musoga eyasooka mu 33 okuba nti atuula mu ntebe y'obukulembeze. Njagala mu kitundu kino oconcentrating ate ku bumulumulu obuli mu bukulembeze. Butandika butya bujja butya ate ekyo kijja tuwa ekifaananyi ekinene ekinnyonnyola abatategeera nsonga zino n'abazeeyingizaamu nga tebazimanyi bajja kusobola okweyambisa olutambi luno okuzitegeera either bajje mpola nga bazeeyingizaamu. Njagala okubuuza ekibuuzo. Obusoga bwali butebenkedde nga butambula ki ekyaleeta obuzibu mu bukulembeze? Neyanziza nnyo mukulu kankaka. Kaakati nga bwe twagambye Obusoga buzzeewo tutambudde bukulaakulanye era abasomeddeko mu myaka giri gye bandiise egya P.O. Box va ku gino egyammwe egya .com www bwe wasomanga n'otalambula Busoga particularly Ejjinja wali tosomye kubanga buli kyabulambuzi kyonna kyali kisonga e Busoga. Kati so Obote omugenzi bw'akuba Obwakabaka abugjeewo mu 66 omukulembeze eyaliko akadde ako yali Henry Wako Muloki Mukama mumuze mirembe. Waffe Abaganda bagamba abooluganda bita ne bwe bikoonagana tebyatika.
asigala nze akyali kitange kuba tuli ba mu nnyumba emu. kati bwagenda obwakabaka babujjawo ye yali afuga ekisanja kye ekisooka jjukira baali bagambye nti at most bijjako ebisanja 2 naye nga n'ekimu osobola ofuga omulala najja kubanga twali tugambe demokrasi abukana waffe ensibuko y'okumutegeera busoga kuba mwabutegeera okusinza twategeera demokrasi okuva mu byasa bye bagamba mbu abantu bali so primitive and backward fe twali tutegeera ekigambo kye bayita demokrasi nti tujja kwerondanga omu ku ffe agenda okuba atya omukulembeze ate ne tusitipulatinga ne butya balina otutwalamu balina otufugamu kitegeeza mwalambika bulungi n'anaakulemberanga kati wambuuzizza akabasa kavaawa mazima bwe tumala okulambika omukulu pulezidenti eyaliko akaseera ako mu mwaka gwa 1986 bw'ajja n'afuna ebirowoozo ate nze ndi deeply convinced nti omukulu oyo ategeera nnyo ebyobuwangwa n'ennono era I think he's a great admirer of tradition and customs because omuwulidde ku nfunda nnyingi nga yerifalingako nga omuchwezi mazima naye lwakuba olina okumujjukiza nti omuchwezi tabangako pulezidenti omuchwezi yafuganga bwa nnono yayinanga bwakabaka oba buyite dynasty zebaziyita ng'afuga ku byalo na byalo tabangako pulezidenti ayinza okuba akikoledde ate mu ntebe gy'atalina oba ku side gy'atalina bikwa n'ebyo byabufuzi tebinkwatako naye kyemmanyi is a great admirer of customs and tradition culture kyova olaba buli kiseera naye bw'avaayo agezaako nnyo okubalaga obuntu kubanga bwe busupasidinga ffe bwe tuli wano naye tuli bisiikirize nja tetuliwo naye ekiyitawo ekisukkuluma ku bwe tuli bwe obuntu bwe tulekawo kyova olaba nkulambulidde okuva bajjajjaffe bajjajja kati so bw'afuna ekinyegenyege ebiseera ebyo yali pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ennaku zino mulina ebinnya bye mwamwongerako ye yali yeyongerako n'alirayira nti yettibuhabulwa kati nze kanjogereko ebiseera biri afunye ekinyegenyege Amini kye yakyesitingako kuba Amini bwazza enjole ya Ssaabasajja e Buganda yakifunako naye simanyi lwaki teyalowooza kuzza kyonna naye kati ono omukulu ye bwajja akirisitowalinga kati bwakirisitowalinga jjukira ennono tezifa kituufu zibeera mu mitima gy'abantu kubanga nkugambe zibaawo ebbanga lyonna newankubadde nti obwakabaka bwali bugiddwawo naye structure zaabwo zaasigalawo kubanga ziri ku mutima tolina wooziwandiika bw'oba sikola wa Bayibuli Katonda atuuka ekiseera n'awa abantu amateeka agogoberera ne gabalema nga gawandiise naye n'agamba nti ŋŋenda bateekamu omutima ogw'ennyama mpandiika ku ebiragiro byange si ku mayinja nga Luge yakola wabula ku luno awandiise ku mitima gyaffe mazima kati ye yennono bwe bw'obuwangwa bwe tutambuliramu nga ffe abantu omukulu bwazza enkiiko zaddamu ne zikuwa kuba erodde byaliwo nga bimanyiddwa mazima enkiiko we ziddamu ne zikuba amannya 2 gasoolwayo erinnya ly'omukulu yaliko mu kusooka omugenzi kati Ennyo wa Komuloogi abakulu bagamba nti engeri twali tuwandiise constitution eri eyasooka newankubadde ono yali afuga ebiseera we bajjirawo essaawa zino mulimu etteeka erimukutte etteeka ki
nti omukulembeze taasukkenga myaka 7. Ebusoga mu kuteekateeka obukulembeze mwali mwakiwandiika dda mu buwandiike nti Kyabazinga taasukkenga myaka 7 ddala kyaliyo nga kiwandiike. Kakati bawera obwakabaka Museveni abukomyawo. Bwe yabukomyawo ng'eyaliko ayagaladdeko naye ng'etteeka ly'emyaka 7 limukugira. Nkutegedde bulungi. Era ndowooza eyo scenario simpya nnyo oba obadde mu Uganda ebbanga eriwerako kuba togikwatamu. Kituufu. Kati bw'alaba ng'ako kamukutte awo etandika okwonoonekera. Ekigambo who is who mu byobufuzi bitandika okuyingirira ate mu by'ennono. So nga bajjajjaffe nga bwe nakulaze mu kitundu ekyasoose nti baagezaako okulwana ennono ebe nga eri preserved. Kati bwe twamikisinga ne tukwata cocktail y'ebyabafuzi abalondebwa bano abakola ebyobufuzi eby'eggwanga ebya central government lyagattibwa ne tukola ne eby'ennono, ekipoolo ekyo kye twafuna bwe mulumulu obuliwo kati. Kaakati ono etteeka bwe lyamukwata ery'emyaka 7 n'agikwatako, etteeka n'alimenya. Kaakati etteeka bwe limukwata nga bali mu lukiiko bonna lutudde eyiganga, asitominga out olukiiko, afuluma yeekandaze ne banne. Abaasigala mu lukiiko baddamu okwasesinga ani ali wathe okutwala entebe. Ani agwanidde? Abalangira bali 11 kati omu avuddeko. Jjukira ebimu mu ndagaano eyakolebwa constitution ku 11 bwetagako ekitono nnyo 7 okuba ng'ekiteeso kyo kiyisiddwamu oba 8. Kasofuna 8 entegera gye mwategera democracy mwateekawo nti newankubadde bali 11 omusanvu be beetaagisa twawukanya mu ndowooza eyo 7 bwe batuula ne bakkaanya ekyo kiteeso kiba kiyiseewo. Nkutegedde bulungi. So kati yadde ng'oli yali avuddemu koramu yali ekyawera. So abalangira baatuula mu mwaka gwa 92 nga tebeetemyemu ne balonda omulangira Elia Case Kiregeya Ngobi Nkobe baasukka musanvu nga tebeetemyemu bonna ng'oggyeko oli kuba etteeka lyali kiriya ebiseera ebyo ng'ensi tennagwa ddalu nga kirabibwa nti bwe tukola kino tugenda kuba ffe ffennyini kuba gwe bw'omenya etteeka oba tetugamba nti omenya etteeka gwe aba yeemenye ery'etteeka mpaka ng'olikyusizza liteeka lisigala gwe aba yeemenye era oba tuwera. Kyova laba nze neebuuza simanyi nyinza okuba nga nze tannaweza ntegeera ntuufu bw'oba ng'oli mufuzi w'abantu security yaki? Lwaki obeera n'obugombe bino na biki? Nange mbiraba bulabi bwe ndibituuka tugambe empologoma ye king of the jungle erina security yenkanaki? Sigirabako mundu okujjako ng'olina kyokweka ensonga lwaki wandyetaaze obukuumi kwekyo kubanga obwagazi bwokka. Simanyi naye nafunako omukisa nentambulako nenva mu nsi eno nengendako mu nsi ez'ebweru wandiise mu Middle East mu ggwanga baliyita Abu Dhabi. Naye era weetegereza ebyafaayo byaffe ng'Abasoga tetwawukana nnyo n'abantu abo. Bwe tuddayo ne tubyetegereza bulungi n'abantu abo tetwawukana nnyo naddala mu Middle East ya bewandiise ba Emirates. Naye lumu tuba tuli mu jaamu ebitala bitukutte eyali atuvuga kyava atukoonako n'atugamba emmotoka eri mu maaso mugiraba
nga n'endabirwamu eri wansi. Ne tutunulayo n'atubuuza oyo alimu mumumanyi. Konzi kyenva neekanga ne ŋŋamba oyo twali tujja ku airport nalabye ekifaananyi nga bataddeko Omulangira Kalifa. N'aŋŋamba okimanyi nti oyo ye Mulangira nga ekyatwewuunyisa ali mu jjaamu yeevuga ayimiridde ku bitaala naye nga ye Mulangira oba muyite omukulembeze wa UAE. Mpozzi nga security erina okuba nga yaliwo naye nga yeekwese naye nga tumulinaanye ebitala bitukutte ffenna. Ffenna tuli mu jjaamu. Tuli mu jjaamu. Onzijukiza obugombe bwano obutukubirwa nga mwenna muli mu jjaamu n'owagika emmotoka n'ogisuula mu mukutu. Mukwano gwange Munnakenya yaŋŋamba waliwo kadeyideyi ayitawo ebintu ne bikusobera bannange. Nina mukwano gwange Munnakenya yaŋŋamba nti najja e Uganda naye kye nalaba abantu be bamwe bali bize nnyo eva balina appointment gye bakakinga up every time. You see the silence up and down up and down. Si kituufu kye yagamba. We are not so busy to that extent. Nanti yeebuuza lwaki. Even on a Sunday, even on when there is no public office. Gite insecurity gye tulina nga buli kiseera omanyi bakukima biki anyway politics ne tulwane tudde ku nnono. So kati mbadde nkugamba abakulembeze abalangira bwe bateesalamu ne balonda omu nga isse bantu. Ebbaluwa gye nnina wano kikkirizibwa gikulagako. Ebbaluwa gye nnina wano nga bagamba ffe ng'abakulembeze tusazeewo kamere giraba ebintu bikadde munatusonyiwa kuba emyaka gye twogerako si gya leero. Abakulembeze nga bagamba ffe nga tusazeewo omukulu Eria Case Ngobi Nkobe Kiregera okubanga rightful isse bantu Kyabazinga wano mwaka kiguno omwaka 93 gwa 93 baamulonda mu mwaka gwa 92 mu Augusito 27. Owulire tayito gye bamuyise isse bantu Kyabazinga. Kati era nga begambye nti abasoga bayiiya nnyo. Omukulu ono ataali mumativu na kino nga yagamba ekisanja kyange kikyalina okuggwako yagunjawo tayita endala eya isse bataka gwandiise Ssaabataka era naye n'akola faction yeyiye n'ayawulako ekiwayi nga si yeeyise bantu wabula yeeyise bataka. Mpulira abakulu bano isse bataka kyo nga kitegeeza ki? Ssaabataka naye mpaka nakati kyatandikira kuye ne kikoma ku ye kubanga we nakulaga mu maaso awo baali konsayiringa ne balistowalinga kino ekiriko essaawa zino. Kati nga yeegatiddwako bannabyabufuzi ab'ebyobufuzi by'eggwanga beekaseera ako ne bateekawo enkaayana ezaaliwo era enkaayana ezo ezaaleetera Omulangira Eria Case okukwatibwa n'asibibwa ndowooza ku order ya above. Kati Omulangira agenda okudda nga neera mu gundi mulimu kuba nno mu mateeka gali mulimu nti tolina kubanga olina criminal record nga wasibwako. Kati ne bali kye beekwasa nti n'Omulangira nammwe gwe mulonze baamusiba kuba baamukwatira eyiganga ne bamutwala e Luzira. So awo enkaayana zajjawo. Ekimukwasa ki? Zino nsonga nti yeeyise kyatali mbu era atateeganya enkola z'abakulu abaliwo mu kaseera ako. Mpulira
kati so avaayo agenda mu kkooti. Bano baakola entegeka yaabwe ne bateekako Henry wa Komuloogi. Kati agenda okudda ng'oli olwedde atudde. Agenda mu kkooti amuwawaabira omusango, empapula era we ziri wano. Omusango guno mu 93 amuwawaabira nti talina kweyita Kyabazinga. Kati ensonga ezo zaattractinga interest y'abakulu. Ne bayita omulangira erya Kesi Kiregeya. Naye bagamba tukaanye. Era olukiiko olwo lwakubirizibwa eyaliko mu kaseera ako omukulembeze w'eggwanga, pulezidenti we Kaguta Museveni, nga bali olwakitula, n'ayita abalangira bonna abakola koramu y'abalonda Kyabazinga, ne bakkaanya. Bwe busogera kukkaanya, kyova tulina eŋŋombo yaffe egamba okuyisanya n'amaanyi. Bwe bakkaanya bagamba eriya Kesi Kiregeya omulangira nti sooka olekere ono afugeko, bw'aba avuddeko oddeko. Ebintu ebyo basukkawo nnyo mu kwogera babiteeka ne mu wiino nti eriya Kesi Kiregeya abeere Crown Prince, omulangira alindiridde era abeere eyise balangira. Omugenzi Henry wa Komuloogi abeere eyise bantu Kyabazinga wa Busoga. Era bagambibwa okusikaŋŋana mu ngalo. Endagaano bazissaako omukono. Abaaliwo mu kaseera ako abakulu, okwali omukulembeze w'eggwanga, okwali vice president w'akaseera ako yali owekitiibwa Wandeera Kazibwe, okwali omugenzi Kirunda Kiveidinda. Ebiseera ebyo kuba nina signature zaabwe. Ebiseera ebyo yali Minister of Works, Transport and Communication, stroke the secretary of the reconciliation meeting. Ne Rebecca Kadaga. Bamala ensonga ezo bamuteerako, bajja kuba nga bamuwa monthly salary ya $2.5 million. Mwaka ki ogwo? Tuli mu mwaka tuli mu 96. Tuli mu mwaka 96. Bavaayo, essanyu libaawo, obusoga bwegasse, enkaana ziweddewo. Naye nga bwe nkugamba nti abazungu balina eŋŋambo egamba nti history repeats itself. Ebyafaayo bidingana. Boddako emabega ngenda nga tuzimbawo Uganda ey'awamu. Kigambibwa nti omugenzi Obote yateeka Ssaabasajja Kabaka mu kattu. Asayininga endagaano abeere nga ye first president of Uganda. Era abamu bagamba abaaliwo ebiseera ebyo Ben Kiwanuka nti Obote yasanyuka bwe yalabanga Kabaka Muteesa atadda akkiriza n'ateeka omukono ku kiwandiiko. So n'abwekityo nakino bwe kyali bwe baalaba nga omulangira eya Kesi Kiregeya akkiriza okubeera Crown Prince, ne bamwefuulira. Byonna be baali ba statinze okukola tiri na kimu kyatuukirizibwa. 96 bakkaanya nti ono ajje amaleko kisanja kye. Bamugamba kufuga kisanja kiramba, bamugamba kumalako kisanja kye. Kwali kumalako kisanja kye. Kyali kibulako bbanga ki? Ebbanga teryalagibwa. Naye wano mu ndagaano bagamba amaleko ekisanja kye. Nejjukira gyalinga emyaka 5. So ne bwe yandimazeeko emyaka 10
ng'endagaano nga constitution eyegamba nti yasobola okuweebwa ekisanja ekyokubiri. Naye bw'atuuka mu ntebe ate ye mu kifo ky'okubeera ise bantu yabeera ise bataka saabataka nti teyanoonya kuba ise bantu kwalina okugirako ekigambo ky'Abazinga nti okugatta bonna tubeere emirembe, wabula ate yaconcentratinga ku bumulumulu obwali mu bika ebirala okugeza ekika kyaffe eky'abayise engobi ekya Kigulu n'addira omulangira Ziyamba Patrick alina okuba muto w'omulangira Yakesi Kiregeya n'amwanjula mu lukiiko nga akulira essaza ly'Ekigulu. Mukyali yewala ki? Yewala competition. Jjukira okubeera omu kwavuganya ku bwa Kyabazinga ku ntebe enkulu mu Busoga, olina okubeera ng'oli omukulu mu ssaza lyo. Kati so wafiweringa enkayana ezo ate tudda mu nkayana ez'okuba ani Kigulu omutuufu, ani alina ekikuba Kigulu omutuufu, era nezo zaaliwo. Era ebiwandiiko bizze nga biwandiikibwa ng'era tubazaamu lunywe. Obiraba? Tuzze nga tulwana kuviira ddala mulembe gwa typewriter. Guno gwa typewriter nga tulambika ani Kigulu omutuufu. Mazima. Ng'era erinnya lifulumayo limu Kiregeya. Erinnya lifulumayo limu Ngobi Kiregeya. Okuva mu mulembe gwa typewriter erinnya lifulumayo limu mpaka jjo ly'abalamu wano. Jjo ly'abalamu wano. Nga tuvudde ku printer kane tudda ku jjo ly'abalamu 2011. Ng'ebiwandiiko byonna biraga nga n'abaliwo bonna bakitegeera lunywe nti omukulu ali omu kubanga bamumanyi. Naye lwakuba nti nga bwe gambe nti ekyennyanja kivunda kuva ku mutwe. Abakulu abo baakola ensonga ezo era ne baleeta nze muyita mukulu wange Yibanda amawaggali. Naye kati oyo ekika kyo kijja mu disciplininga nga kyo. Era ebyo ensonga twazirekera, manyi tulina enjogera egamba leave the issues of the generals to generals. Kati ezo twazibalekera. Naye ensonga gye ndiko leero bwe twali tutandika ekitundu ekyasoose wagambye nti Obusoga bubunyeemu obwavu, bubunyeemu endwadde. Kitegeera? Lwaki tebibeewo nga ffe tuli ku mbeera ya bwannono naye nga tuyisizzaamu amaaso ate abakulembeze b'ennono abakwatiridde ensibuko, obuwangwa, empisa. Kubanga bwe tukola endagaano zino ku level eya high office bwetyo ndowooza awo kiba kivudde ku buntu nti okukkaanyisa mu ndagaano kwa Kiregeya okulindirira okubeera crown prince kwatula lwakitula nga n'abakulembeze bonna abakwati omukulembeze w'eggwanga Dr. Specioza Wandira Kazibwe, omukulu Kiveijinja ku sayidi y'ebyobufuzi, naye n'abalala abaaliwo bonna ku sayidi y'obufuzi ey'obwannono ey'obwa culture baaliwo nabo. So kati mu Uganda muno mulimu ekigambo ekigamba nti Uganda nsi y'Abasiraamu. Okimanyi? Ku lw'omulembe gwa Idi Amin. Bwe balegobera byafaayo. Kubanga Idi Amin yakidikiralinga bw'atyo. Mpaka na leero tetunnakijjawo. Kati so tetuyinza kwandamayininga ndagaano z'abakulu baffe. Naddala ku level eryawo bw'etyo ekitiibwa. Kyova olaba ffe tukkiriza mu Kigulu nti ebintu ebyo byonna okuvaawo n'Obusoga okufuna emirembe nga tussizaamu endagaano zino ekitiibwa. Kubanga era twaddamu ne tudda mu nkaana ze zimu nga Henry Wakomuloki byonna bwe byakola omugenzi akisizza omukono. Okimanyi nti waayitawo ebbanga lya myaka 8 okufuna aliko naye ng'olowooza lwaki tekyali instant oba automatic? Kubanga kirina obuwandiike bwe kirina okugoberera nti tulina bye tubikkirira okuyisaawo ekyaffe naye ng'abakulu oli bwe yafa oba bwe yava mu bulamu bw'ensi mwamala emyaka 8
nga tetulinaawo ng'ekigendererwa abaali bakikola baali bagenderera ki? anti buli bw'okwekerera otwala ebbanga ddene nnyo okweka amazima okugatagatta obulimba buwere ku koota y'amazima emu. Mpulira. Oyonoona ebiseera bingi nnyo. Kati ebiseera twabyonoona naye ng'ekituufu tukimanyi. Era still ekituufu tetwakikola. Kale newankubadde nti tulina okweyagaliza okwaffe naye twalituuse ne tuyita omukulu ono erya Kesi Kiregeya ne tumuzza ne tumugamba nti kale guno omulembe gwa digito gw'oli wa .com tukusaba kulembera ABCD kkiriza kuba tukkaanye nze nammwe abalangira abakulu abakwasibwako ensonga eno obuyinza mwabuwa Kigulu. Namulondo awo essaawa zino we yawagamira abasigadde mwine kye bagamba nti mubika lubugo nga lubaale mubbe. Nga tusemberera okuggalawo ekitundu kyaffe kino ekyokubiri, wabaddewo ensonga enkulu nnyo ezidisikasingiddwa mu kitundu kino era omulangira azitulambikidde emu ku emu. Twala akaseera ng'otegeera ensonga za Busoga ate naawe eyazeerimbikamu nga tozitegeera ne mutandika okusalawo ebitalinaako we biva kati otegedde. Njagala okutegeera okussa ekitiibwa mu ndagaano kuno. Bannabyabufuzi b'ensi abatali ba buwangwa na nnono be baamenya endagaano zino oba abalangira abayitamu empewo oba abalangira abataategeerekeka be baamenya endagaano zino? Neyanziza nnyo ekibuuzo kyo. Ekisooka kiri ku sayidi bbiri. Sigenda kunenya nnyo bannabyabufuzi naye ngenda kunenya nnyo omuntu amanyi ekituufu n'atakikola. Naye ate ngenda kuddayo ku jjajjange eyaliko omulangira wa Komuloogi Kyabazinga eyavaako eyakisa omukono. Bwe yafuna entebe teyagikozesa mu bwesimbu kugatta balangira bonna wabula ayina be yasambira wabbali ate mu buyinza bwe nga bwemanyi nti entebe ya buyinza n'aleetawo be twandiyise ba confidence be. Kati bano ba confidence baali bayessa Musaada Kyakoba nze Nakyenkoba. Abasoga batera okwogereza bwe batyo. So kati ba confidence tebategeera bali bajjajjaffe abaali 1992 lwaki bakola bwe bati. Lwaki basitikinga tuleganzi bagambe nti omulangira ya Kesi Kiregeya yali ku Namulondo. Lwaki bakkiriza nti kale yadde side ey'obufuzi oba central government batusinzizza amaanyi omulangira ono kaasigalewo abeere crown prince tusanyuse oli ge twayise ow'ennono. Kubanga ojja kulaba Obusoga bonna okuva endagaano ezo ezaakolebwa nti tewadde significant change yonna ngeri positive wabula ebadde negative. Mazima. Ebyenfuna bya Busoga bigwiridde ddala ne we twekaza tutya nti tulina kye tugasseeko ne we twekaza tutya nti tulina kye tukola tuli mu kusira nsaanu ku mazzi. Naye ffe Abasoga tetwebuuzizza lwaki. Bajjajjaffe abakulu b'ennono tebatuyambye kubagamba nti waliwo kye baasiba kikunuukidde ekitannaba kutuseeteera kujja mu ndagaano bagita batya muteekateeka giyite enteekateeka naye abaffe ab'ensi balina tukiyite ekiri muttu wali ekyakunukira nga kyekivuddeko akabasa kano kubanga gwe kennyini okimanyi nti Omusoga yenna mugezi. Abasoga balina ssente naye genda olabe Busoga. Mazima. Abasoga twali twerimbira emmere yaffe. Laba kye bakoze okuleeta omuyiye gw'ebikajjo ate be bamu ne bajjawo ebikajjo Omusoga abeerera ddala nga popa nga media weetulaga. Kubanga Abasoga tuli basajja bakozi, tuli bantu bakozi.
naye munnabyabufuzi ne bano abava kuno n'okunyiiza oli gw'empita omusoga kuba njagala okugamba nti abasoga tebalina maanyi kulwanyisa muzungu okuggyako nga balina omuganda agamba nti ekiyinula ennyana kiva mu kibeere kya okuggyako nga balina oli gwe bayita omusoga omutuufu nga bwe buwangwa n'ennono nga bwe bubaliidinze nga busindikiriza omuzungu bali abataali bayivu baagana ekigambo pulezidenti nga bamanyi pulezidenti kiki ekirimu nga kirina gye kigenda okutuulira okuggyawo bino eby'ennono n'obuwangwa kyokka ffe abategeera olunaku olwaleero tuganya okussaamu biri ekitiibwa kati tugenda tutya mu maaso lwaki omusoga ali wansi taboneebone nga ffe ffennyini abakwati baako ensonga ali tutandise kwekuba bikono tutandise genda lwa embuto zaffe kati bwe bwongo bwaffe bwokkuta ng'ogamba ensi yonna eri bulungi olw'okuba olidde lumonde kati lwaki tetulwanira omusoga kwaffe tuli balangira idiyala omulangira gwalabirira abasubjects bo nga be bakopi mazima baba obulungi kubanga kabaka taba bakabaka okuggyako nga alina abasubjects tosobola kuba kabaka wo kennyini olina okuba nga olina abagoberezi naye kati bakama baffe abo abalangira balowooza balina kye bakola okussa wabbali endagaano ezo era okunyigiriza omulangira kiregeya nkoba engubi naye kye batamanyi kye bakola giyite boomerang nti ate kidda ne kikuba ffenna oba ne kitattanya ffenna kati kyensaba nga tuwumbawumba oba olina ebibuuzo byagala tuwumbewumbe kyensaba ngenda kukubira omulanga abakwatibwako ennono bakama bange tuddeyo tuyite patizi zino zonna tetubeesinga nnyo essira tetulissa nnyo ku bumulumulu obutono obutwawula waba tuzisse ku kinene ekitugatta awamu ng'abasoga sandibadde nga nzija gy'oli ng'ompise okunyonyola ebintu bino wabula enzigi nzigale tolina woogenda kuyita kutuusa ddoboozi ate nga sikibanenyeza bagamba power collapse and absolute power collapse absolutely sibanenyeza nabo bayinza okuba kyebakwati bakimanyi era nsuubira eddoboozi no nga libatuuseeko kuba bali busy manyi bagamba to every 100 cracking on the leaves of evil there is only but one who is cracking on the root of evil kati bayinza okuba bali busy nga bagoba empewo y'ensi eno naye abaddako ffe nga tuvuddewo nakulambulidde nekulaga nti obusoga buvudde byase mabega ffe nga tuvuddewo ki kye tugenda okulaga nga tutandise okukyusakyusa tetuyimiridde ku bulombolombo bwaffe endagaano zaffe tetuziwadde kitiibwa ki ekigenda okuddako oba mulowooza namwe muli ba pulezidenti kubanga gwe oli mukulembeze wa nnono oli mukulembeze wa ssaza oyina gy'ova oyina abantu abakuteekamu ekyo lwebanatandika okukolamu ebituli ebyo byotandise okuteeka mu maaso g'abantu kuba kyova olaba abasoga bali abatusooka baali bagezi nnyo ezo ekuŋŋaana ezironda baazikolanga indoors nga bagenda okuva nga bonna bassa kimu nga boolaba bwe baba nga balonda paapa wali owuliddeko enkayana nti nedda nze yawadde namba 2 naadde mbuzaako koota gwewansinzeeko haafu batulaga bulazi omukka omweru gwe gwakiddeko kasitaffe tulaba omukka omweru batulaga tebatubulira akutte kyakutaano kyova olaba nti obusoga naggambye y'ensibuko ya demokrasi lwakuba tuganya okuteeka emphasis ku ebyo kati omulango ogwokubiri simanyi oba bagavumenti banaabitegeera kuba bo ndowooza noomu gye bali okukola endagaano ne bazimenya kyafuuka kya bulijjo gye bali kubeera newe naayogera bajja kugamba oyo aleekaana oba nziremu omuntu wa wansi gwe mba nkubira enduulu mugambe nti taasa ku lwa busoga tutaase kuba bwe tugamba nti emizimu minyiivu nja kuba ate ngenza extreme mazima ku lwa busoga tutaase omulangira kiregeya agende eri bajjajjaffe nga mukakkamu nga musiimu njagala era wano mu kuwumbawumba mwenja okubuuliza ekituufu ebibuuzo byange ku kituufu kuba byonnyonnyodde bituufu wanyinsomesezza ku tteeka ery'emabega erikugira Kyabazinga alina okuba nga ayambuka waggulu emyaka 7 omulangira kiregeya agisusse emyaka egyo akyasobola okuweereza
wakati w'okumenya etteeka eri oba okuligondera. Weebale nnyo. Ekyo kiri secondary. Ekyasooka kiri nti entebe nga owulidde njogedde nti entebe erina kuba Kigulu. Bo ab'Ekigulu bwe tubawa chance bo bajja kwerondamu. So entebe kwegamba bwe tugoberera ensonga zino zonna ziza ntebe Kigulu oba zisanzeeyo Kiregeya oba zisanzeeyo anaagoba etteeka naye ng'entebe ezze mu layini enki. Ekyo kimu. Ekyokubiri omukulu oli waayingira obufuzi jjukira naye yali asusiza emyaka 7 etteeka yalikyusa. Ne kaakati essaawa ya leero mpulira nti aliko amala kufa. So kati ebintu ebyo nga tetuzzeemu biteesa nga ffe ab'ekiyo ekimu ate bigenda kuba nga byongerayo enjawukana wakati waffe. Kati nze omuto mu bali abakulu era owa wansi ennyo okutegeera mu bali abakulu abatutegeerera bonna. Nkuba omulanga ku lw'abalangira bannange. Abalangira abakulu beekolemu omulimu baddeyo. Mpulira kuba emabegaka omwezi nga mulamba abalangira baatuula bo nga bo ne bayimpiikinga ekigambo ekyo eky'oluzungu nti ne bayimpiikinga Kyabazinga. Ne bamaamula Kyabazinga mu ntebe. Naye ng'ate yennyini lwakuba nti tuzze misinde jjajjaawe baamusimbamu olukongolo wali nga tukyusa okuva kuwa pulezidenti tujja kuwa Kyabazinga. Ndowooza entebe yali emuwomedde nnyo nga yagala abeere wali kubanga kuno kwaliko ekkomo yayagala okisimbira ekkuuli ne bamuggyamu obwesigu. Naye kati leero ekiwandiiko kiri bwe kyafuluma nali nnyo ku reaction y'abantu betwandise ba subjects. Abasinga bonna baagamba nti abalangira abo balwana lwa nsonga bonna baagala kulya. Owulidde? Saafuna muwaatwa kubaddamu wabula nandibabuuziza ekibuuzo kimu. Baali bawuliddeko ekigambo ekigamba nti omulangira aliko kati afuga atudde ku ntebe ya Namulondo yafunako ku bwa ambasada. Nze nakiwulira. Bwe kubanga kulya kwe kuli ku ntebe eyo. Okulembeze eggwanga amwozaayoza. Bwe kubanga kulya kwe kuli ku ntebe eyo. Lwaki aliko fedda gye tugamba nti gye tudduka ate addukayo avaayo misinde. Kitegeeza nti si kulya. Kuli kuweereza. Obuweereza obulambike mu nnono. Mu nnono ddala. Mazima. So kati saagala abantu baffe balowooze oba bonna balina interest mu nsonga eno nti kulya. Njagala era nkubuulizeeko ekibuuzo. Ab'Ekigulu baali bafunye ku bukulembeze okusinziira ku ndagaano ze wansomesa mu kitundu ekyasooka. Ab'Ekigulu baali tebannafuna ntebe eyo. Ebika bibiri byokka ebisobodde okufuna omukisa mpaka leero. Era bye bikyalimu obukulembeze. Era bibadde bijositalinga ennyo. Bibadde birwanira. Naye kyevula nkubidde omulanga abalangira baddeyo. Kubanga nkugambye obusoga bava democracy. Ffenaffe tutwala pride eri bakabaka abaala nti amala kufa omusaayi gwe n'amuddirira. Naffe twayagala kibe nga kiri rotational. Nti oweruuka kyalibadde kya ssanyu eri abasigadde okukirabirako obukulembeze bwalivuddeko ne butakwata nnyumba emu lubeerera byasa na byasa. Abalala baali bayigidde nako. Uniqueness. Nti leero Ow'Ekigulu waabeera n'atufuga. Enkya ow'Ebulamogi n'atufuga. Abasoga nga bafunamu enjawulo bagamba lindako. Ono atuleetedde kino. N'ono atukoze eki? Naddako ayinza okwagala okuteekawo okuvuganya mu bukulembeze bwe. Tulina okweyongerayo bw'olaba munno nga tugeze. Olaba munno atumbudde ebyobulambuzi. N'ateeka busoga ku maapu nga ebyobulambuzi. Ate ng'agoddayo ogamba kati tudde mu ebyobulimi. Ate omulala ng'ajja agamba kati ali katusitule ku
ebyenjigiriza agriculture processing tubenga abantu baffe baviirayo ddala yeyo namuzinga eri abasoga gye basooka okulaba ejjanga eyambusa obusoga mpaka ku ntikko ffe abalokadde essaawa zino gye tutalaba nga twekwasa mbuti byakulya buliisi tebyali byakulya kwali kuweereza buweereza kati okusinziira ku kyonnyonnyodde kivuddeyo bulungi nnyo kivuddemu ebyafaayo enteekateeka ennuŋŋamu ebisobola okujja mu maaso ssaako n'emiganyulo egiva mu kuzzaawo enkola entuufu nga meeting bwe yatuula kino kyensembezaayo ddala meeting bwe yatuula ey'okukkaanyisa omulangira Kiregeya akkiriza era nakkiriza bamukola akabadi ke baakola kabaka Muteesa baali bamukkirizisa okukwata entebe y'obwa pulezidenti ne bamala ate ne bamuggyako bubi nnyo byonna n'afa n'okufa oba mu Buganda tukiyita kukisa mukono Ssekabaka oyo singa saawa eno twaleetaazo kirivaasinga tolowooza nti kisobola okuddayo mu bannabyabufuzi ate era abakyonoonye kirungi okukitunuuliza bannabyabufuzi abajja ne beerimbika mu nsonga ezo ne bakola byabwe oba tuddeyo kubali amasaze 11 tuteeseganye ekituufu ekyo bwe kiri kuba tetusuubirayo waabweru kujja tugatta ow'ebweru ajja nga naye alina interest ze naye ffe ng'abasoga abalangira bwe tunadda mu sensezi zaffe ne tumanya nti ffe oluusi muzeeyi wange yaŋŋamba nti oluusi tetumanyi kye tuyina oluusi kuba tunamanya nti ffe yentabiro bayibuli yagamba nti abaluganda okussa ekimu ng'amafuta agalooni agafukirirwa nga gava ku mutwe ne gakkirira wansi ffe tunamanya kye tuyina ne tuteekawo obumu busoga egenda kuddayo okuba ekimuli ekyali ekisikiriza mu nsi yonna okutuuka nga tufuna erinnya eryo Pearl of Africa. So ffe ng'abakulembeze ab'ennono n'abalala bonna bakwatibwako nga si byabufuzi kubanga obufuzi bwe bwajja buli mwasikaza wuwe so nga kino kya nnono kirina okwebuuzibwa naffe abalangira tutuula balina okwebuuza omusoga agamba ki omusoga w'obuggwanga n'ennono agamba atya ani alina okuddawo ekyo ne kikolebwa ne bali tubaagala kubeera tugenda fugira wamu ngera kati bwe kiri nti kipuuli nti ffe tunaamala okuleeta owaffe ne tumubanjulira banaagenda mu gazeeti zaabwe ne bagazeetinga nale tebagenda kukola kiri contrary na musoga kye tugamba mazima nkutegedde bulungi bibadde ebigambo by'omulangira tusaba abali mu busoga bonna mutereeze ensonga nga mufuna okwebuulirira kale engeri gye wataliiyo bigendererwa byakulya ate ebigendererwa ebitereeza bikulembere nandi kituli kitunulamu ne tulaba nti ensonga eremesezza kino na kino yeeriwa yebeera eno era tukubiriza ne bannabyabufuzi b'ensi abatali ba bya nnono okubirekera abo bennyini bekikola ki bekikwatako beesalirewo ku mulundi guno yeze Ssaalongo Kanka Kapita mbaddewo okubaweereza ekitundu kino tweyanze nnyo tweyanze gwe mulangira ku lw'ebyafaayo n'ekitundu ekyokubiri ekyokutereeza obukulembeze tubasaba mutansanya akatambi kano Ssaako n'okuteekako ebibuuzo byammwe abasoga kodeyo bana mwena musagambe tulini Kyabazinga waife twafuna omuzaire oyo yalina okutukumakuma ne twogera ku byaffe omuli ebitutawanya n'ebitwongera mu maaso okuva ku Kyabazinga waife Ezeekeri tenywa wakko oyo yaliwo mu 1939 okuva mwana mu 9 ise bantu William Munnadyope oyo nakulembera obusoga paka 5 mu 5 wakomulo kinatu